bwe nava wano nali munyikaavu nnyo newankubadde nga twali tukutta abantu kubanga pulezidenti yali bwe twagiraba yali yakava Elweru. Pulezidenti yakyogera ebizibu mu ttaka tewandibadde naye waliwo weakness mu local leadership. Era bwe nabadde nayongedde okukinyonyola ku Sande mwabawuliriza programu yange ku Sande nannyonnyola ati pulezidenti bwe yabali ayoga local leadership beba abantu bataddewo mu bitundu. Local leadership bana artist groups nya office nya eya RDC teteekwa kubaamu weakness yonna, eya DPC terina kubeeramu weakness yonna, eya DISO terina kubeeramu weakness yonna, ne LC1 kubanga LC1 gwomanya ekitundu abantu bali wano era oli ajja eri n'abagoba tasobola kubaako bagoba bali ku LC1. Kakati DPC RDC ye mukulu wa executive committee wa district bonna balina kakati njagala mumbulire bwabanga RDC w'amaanyi waali DPC waali akolera bantu DISO waali bonna bakwataganya lwaki wabeerawo okugoba abantu ku ttaka kyandibadde tekiriiwo era kakati mulaba ekyawaddewo RDC bwe yakwataganye ne BC ne DISO ne abakomiti amangu ago muli wano era njagala obbagamba ekintu ekyo basebo RC5 mwenna bali wano ekintu ekyo mu kinywezi obwo bwe bufuzi obw'amaanyi pulezidenti bwe yaleeta mu ggwanga lino. Enfuga ziri 3 let me say executive y'eggwanga lyonna bulijjo okinyonyola obufuzi bwonna buli mu mikono gya president article 99 1 2 and 3. Eyokubiri local government obuyinza bwa local government president bwalina bwonna n'abussa wansi ewa RDC ne executive committee erimu nga bwe bagambye wantu security yonna ne wabaawo political line eyokusatu yekulembwa LC5 ne tiimu ye LC3 LC1 eri ku byombi eno neeno. Kakati ebintu ebyo ne mbebaza kubanga kakati nga bwe nkiraba kakigambe oba immediate from today now ndabye sebo LC5 sebo mwena ba leadership kyendabye olwaleero nti mulaze ekyokulabirako nti bwe mukolera awamu RDC, DPC, DISO, LC groups ngabo mwogikoze LC5 muvubuka mvumulo amaanyi ate mujamuza so mpulira waliwo oluvuvumo ne bajja kuyira obululu abantu bano enkole ey'amaanyi emutandise wano yeyongere president aleme ate okuddayo era agende kadaala ayogere ku byettaka ng'alina DPC alina DISO alina RDC alina LC1 alina LC5 tekikyasoboka sebo mbebaza olwekyo nkiraba ng'ekyamaanyi buli kibi kivaamu ekirungi ekyo kibuddemu. Ekirala amasasi ne gavuga wali nali ndowooza ng'amasasi bwe gavuze ekintu kigenda kutandika mangu abantu naye tekyakola abamu twabakwata wali naddayo neŋŋamba special assistant special duties ne mugamba nti this is one of your special duties tetujja kwebaka okujjako nga tukoze reinforcement sebo era ekyaddirira ne tugamba nti emundu entono ebeegaanyi katugyeyo emundu esinga obunene era gwe watuganyisa okugyayo emundu zaffe kubanga bwakuba coincidentally it was just coincidentally n'okuba essimu twali tutudde mu lukiiko olw'amaanyi nga tulowooza mundu nnene nnyo ze tugenda okwetawala era senga tewakuba
ekyandibadde wano olw'eggulu olwo kyandibadde kizibu nga tulwanirira abantu bamuwani naye bwe yamala okuba nti ekiza ekizibu kati erina gyekola netugatoke katugire tulindako tulabe ekivaayo kati olwaleero nzize okulabira ddala kyewa tugamba kyekyo abantu bazzeeyo buli muntu akoze omulimu gwe era kati nja kuripootinga nti nakirabye era sebo go tugambe nti wajja kuba deployed wano police ebe nga erabirira abantu n'ebyabwe. Kakati njagala mutegeere presidential directive kyekitegeeza kubanga waliwo abangamba nti eyo directive ya minister asooka agise mu bigambo mu writing. Njagala okubategeeza nze sirinaawo obuyinza bwonna buli mu mikono gya his excellency the president bw'awa directive eba ekolebwa ffe era ekyo kyemba ndeese is a directive of his excellency the president era abadde obutira njagala okubalaga it is his excellency the president Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi era directive yino wano ne signature ye yino abatagimanyi the signature is here Yoweri K Museveni president era yawaako kopi abantu bangi nnyo na ye yalagira ye nyini mu buwandiike n'agamba following all eviction to be halting involving peasants mwena ab'ebibanja halt all evictions. President Museveni yakiragira yali asinziira 22 February 2013 ng'ali Lwakitula n'akiragira. So kyenakola wano okugamba nti abantu bonna tewali kwatibwa ekyo kiragiro kya president ekugamba nti anybody found in eviction would be prosecuted according to the law. Kikino wano yenna agoba abantu akwatibwe avunaanibwe era sebo I think deputy gogambye nti nno waliwo mujja banoonye sebo RDC kamera zikulabe wano kamera zikulabe sebo RDC nga bw'okyogedde ojja kugobera directive za president bonna abagezezaako okugoba abantu wano bonna bakwatibwe the presidential directive wegambye the directive is already signed n'olwekyo tewaliyo kirala kisinga kya president okujjako nze okukyogera ati that is a presidential directive bw'erina okukola. Number 3 sebuyinza okudde